Gibadde Miranga Nabiwoobe ku ssomero ly'abato Junior MPG. Maama w'omwana Gracious Bachwa bw'abadde atuuka oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti omwana we abadde yeetugidde ku ssomero. Bachwa ng'atemera mu gy'obukulu 10 abadde asomera mu kibiina kya 5. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Katonga Lydia Tumushabe, omwana ono bwe yasabye omusomesa we agende yeeteewulizeeko kyokka teyakomyewo. Yasabye olukusa kuva mu class teacher kugenda kweyamba n'abulirayo n'atakomawo. Omulambo gwa Bachwa gusangiddwa gufukamidde mu kiyumba ekitannaggwa okulina n'omuzigo w'omukuumi w'essomero mwasula ng'alina akantu akeefaananyiriza akaguwa k'engatto mu bulago. Nga yeetaddemu akaguwa mu bulago nga yeetuze. Kantu kawuzzibwe kati. Ate ekyokubiri omwana ali kasumaali. Akasumaali akatini ennyo akatasobola nakwata mwana wa kilo 5 ne katavaayo kugwa. Ali kuli n'akagwengeri gye kamutippyemu obulago kireeta okubuusabuusibwa nti omwana oyo ddala yeetugidde awo n'engeri yasoose kweyambulamu ngatto. Mu masiga amangi maama w'omwana ono Sisi Namuyomba awakanya eky'omwana we okwetuga. Abadde ne kilograms 38. Tosobola kuŋŋamba nti omwana ku makya n'oŋŋamba yeetuze n'akaguwa k'engatto. Ntuuse ate alimu ka just a string kati n'afukamira bulungi nnyo n'ensingo akantu kali loose. Lwaki mututwala ng'abasiru? Ono akiteeka ku basomesa bagamba nti babadde n'okusowagana mu nnaku 2 eziyise baamukubirako nga waliwo ensonga ku mwana ono. Nayogedde naye nga 30th. Ne mugamba omwana kati alinga rebel enviiri, you waiting for me? Omwana mumusaleko enviiri. Mwe muli mu miguwa gyammwe musika ku mwana wange. Ne mbagamba omwana wange 17 singenda mutwala. Omwana abalemye. Kati bankubira right now mbwe omwana akaguwa k'engatto yeetuze. Where are they? Where are they? I want 3 people here. You got me, Jacob. You got me, Prosi. You got me, even the headmaster. Munkubira naye ngambye ati yeetuzizza akaguwa k'engatto. Is that a shoelace? Agamba omwana we abadde tatambula yekka nga ne bw'aba aliko walaga oba okuzannya abeera ne banne. Oyo omwana baleeseewo muleetaawo. Omwana asomera eri wansi. Eno mu bana aba secondary yabadde anoonyaayo kyeri gate 24/7 ebeera nzigale. Bw'aba agenda mutooya ekiro akuŋŋaanya banne ku ssaawa 2. Ku ssomero tetusanzeewo bantu balala okuggyako omukuumi ne metroni ategeerekese erya Mary Harriet ng'ali myaka 25. Bano poliisi bakutte. Ssaawa eno ne bakukubira ssimu nti omwana we yafudde ne n'otuuka ku ssomero kwennyini nga tekuli musomesa n'omu wadde omuyizi n'omu bamuyinza okutandikira okubuuza nti kyabadde kitya. Twakutteko abantu 2, metron ne askari tuyambako kunoonyereza. Kyokka mu kukwata ebigenda mu maaso waliwo munnamawulire akubiddwa ne kamera neeyonooneka. Omusajja oyo omu omuwanvu omuddugavu yansigaddeko nga nkuba bubi nnyo ontegedde n'akwata kamera eno gy'olaba wantuusiza ku highway eri ku kolansi n'akwata kamera n'asuula wansi. Kubanga ab'essomero babadde bakambwe ate ne bakubiramu n'abamawulire ekyo ekintu tukivumirira ffe nga poliisi. Abakulembeze mu kitundu kino baagala poliisi ekole okunoonyereza ku nfa y'omwana ono omuto. Twenyamidde nnyo olw'ekikolwa kino era bwe kinaazuuka ng'ekikolwa kino omwana oyo kye bagamba nga si bwe kyabadde tujja kubanga tweyongerayo mu maaso. Nsaasira bakadde b'omwana oyo avudde mu bulamu bw'ensi nsaba Katonda amugumye ate ne bato banne basoma nabo ekikanga kye bafunye beetaaga okubeera nga babudaabudibwa mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.